kitalo nnyo ekya muganda waffe Jakana Nadduli, mutabani wa Haji Abdu Nadduli, yaliko minisita ate yaliko chairman w'Eruweero. Kitalo ddala, naye okufa kwa Jakana Nadduli nyinza kwogerako ekintu kimu nti gwayagaliza munno okufa. Manya naawe togenda beerawo ku nsi kuno emyaka 10 mu maaso. Ffenna lwe lugendo lwaffe. Omuntu bw'agamba nti nno wano waliwo obubi, sala magezi gajjawo obubi obwo okubwewala obbulinnyamu oba abalala obbulinnyamu. Nti oba wano waliwo ekinnya, sala magezi kulaba ng'oziba kinnya ekyo okusinga omuntu omulala okujja okigwamu, olwo oluusi naawe n'okigwamu, okusinga okukwata oyo akulabudde n'agamba nti awo waliwo ekinnya oba waliwo obubi n'omuyita omubi n'otuusa n'okumuggyawo. Ekigambo ekisinze okwatiikiriza ennyo Nadduli kwe kwogera ku mawanga, nti abadde ayogera ku mawanga bano bakola nga yeenyumiriza mu ggwanga oli awo. Naye ate bw'omuggyawo tekitegeeza nti nno ebintu ebifaanana bwe bityo bivuddewo mu mitima gy'abantu. Kyova olaba ne Kabaka bwe yaggyibwawo mu 66, Abaganda baasagambiza ng'akomezebwawo mu 93. So temuggyawo bannammwe olw'ebintu. Nadduli ayinza okuba yafudde bibye, naye olwabo ababadde bamulima, ababadde bamukolako obulabe, ate ne bavaayo ne mu kamera ne beewaana ne bagamba gakyali mabaga. Oba oli awo kiba kizibu okukakasa abantu nti si be bamuggyeewo. So Allah oba Katonda yasalawo ku bulamu bw'omuntu, yadde gweoyinza okuddayo oyo neyewaana nti avuddewo. Gashumba yavaayo n'ayogera ku Jakana Nadduli nti asiga obukyayi, era n'agamba singa yafa kakati Gashumba munnaye wuuyo afudde, yagambiza kola akabagako, mulye ente, musale ente, mukute, kale mmwe temulifa. Kitalo nnyo, naye bannayuganda mugume musigale nga muli kamu, musigale nga mukola ki? Mukkakkana. Omuntu bw'aba akoze ensobi, omuntu bw'aba ng'alina omusango gwazizza, embuga z'amateeka weeziri okusinga omutta omuggyawo mu bulamu obw'ensi eno. Sigambye nti waliwo amusse, naye waliwo okutiisibwatiisibwa okubadde kumubeerako nga naye akwogera, oba oli awo kwe kuvuddemu bino. Naye nga mu byonna Katonda y'asinga amaanyi. For God and my country.